nga bwe kiri nti omulwadde teyerabira kusinda ate n'omutikke talinda. Mwana wattu omuyala akayanira kulya akaddekeeko ne banno babagulizeeko ng'oluggi lw'ebibo. Oli ku BMTV Africa ekuleetera ebyensonga. Nze Munawusiro Sava Bosa Musisi nfaananyeeko mukenula oba omulamba alitudde mu bulumba era kutta omuyimba gw'empagalo. Ekirungi bwetadde ng'eyidde eddamba ekika ky'empeewo. Ekika ky'empeewo kino akabbiro kayozi era ebyafaayo bigamba nti Kibaale ye jjajja w'ekika kino eky'empeewo era Seryazi Ssebaale ye mutandisi w'ekika oba gwe tuyita jjajja waakyo omukulu Seryazi Ssebaale. Naye nga erinnya eryo Seryazi Ssebaale kigambibwa nti lyakyusibwa bukyusibwa ne lifuukamu Kibaale. Kaakano Kibaale ye mukulu w'ekika, jjajja w'ekika ekyo nga bwe nkugambye bwe mbadde ntandika, eky'empeewo, omutaka omukulu owa Kasolya. Obutaka bwa Kibaale obukulu buli Kkungu mu Kyaddondo. Embuga ya Kibaale edda yabeeranga mu kifo ekiyitibwa Bbula eyo ku Kkungu. Seryazi Ssebaale afaanana okuba nga mu lubereberye baamuyitanga erinnya Kkungu. Abasika ba Kkungu balinga nga mu butuufu be baatuumibwa amannya ago, Seryazi Ssebaale ne Kibaale. Ekigambo ekikulu kiikino, kubanga ebintu bingi byogerwa, ebigambo bingi bifumbibwa mu ngero ku ntandikwa ey'obutaka bw'ab'empeewo obw'Ekkungu, era nga Kibaale bw'obanga omutuukiridde abinyumya mu ngeri ye, kubanga bagamba olwatuuka Kkungu n'ava gye yabeeranga n'ayagala okugenda eri kabaka w'e Bunyolo amusabe amukkirize okugoba kabaka eyali afuga Obuganda, ng'olwo ye afuge kabaka abwerire. Kkungu naye ye bwe yatuuka okumpi ddala n'Emigadde, mwana wattu n'asula n'abeera awo, era yasulawo ng'awumuddeko nti kye yali asinga okuyaayaanira kwe kwewummulirako. Era munnange ekifo Kkungu mwe yatuukira kiyitibwa Buyoozi, era eBuyoozi Kkungu yali agenderedde kumalawo ennaku 2 zokka olwagenda e Bunyolo, naye abantu be yasanga mu kitundu ekyo bwe baamulaba ne batwala mangu ebigambo eri kabaka ne bamugamba nti wano e Buyoozi wazzeewo omusajja, naye si musajja busajja wabula kiri kijolooto. Ekijolooto kitegeeza omuntu atali wa bulijjo ne mu nkola ye ey'ebintu, nga si mwangu nnyo nga bw'olowooza. Era bamugamba kiri kijolooto nti bw'otoomwetange mangu ajja kukulyako bwakabaka bwo. Era kabaka bwe yawulira ebyo naye n'atuma mangu ddala ababaka ne batwalira Kkungu ebyobugagga bingi nnyo, abakazi, abaddu, abazaana, ente, embuzi, embugo n'ebintu ebirala bingi nnyo, mpaka tyole w'ebintu kafukunya. Kkungu bwe yeetoolooza ati amaaso ekifo kyonna we yali ayimiridde nga kijjudde ebintu, emmeme ye n'eryoka ekuba ejjebe, era asanyuka okulaba akafukunyako ebintu by'afunye. Bwe yamala okulaba obutitimbe bw'ebintu ebiryali awo ebiyitirivu byalimu nga bimwetoolodde, olugendo lw'e Bunyolo ate teyalutta, n'alusuulamu emisanvu ne yeebeerera ng'awo mu bwaliiri bwe buyita obugagga bwe yali yeefunidde. Ate waayita mmeka? Waayitawo ebbanga ttono nnyo, kasoma ow'olugave naye n'ayagala okutuukiriza olugero olugamba nti ekinene kisingirwa oba ekinene kigenda na kusingirwa, enseenene zigenda na vvu. Kyeyava addira muwala we yayitibwanga Nampyangule n'amuwa Kkungu abeere mukyala we. Kkungu ne mukyala we oyo Nampyangule e Buyoozi tebaviirayo ddala, era baabeeranga ddala Buyoozi. Kale bwe baamala okufa ate ne bafuuka amayinja, era gayimiridde awo e Buyoozi, n'entamu zaabwe zaafuuka amayinja, era bali nazo awo ku Kkungu. Abaganda kwe bajja n'enjogera egamba nti n'asula 2 Kkungu Buyoozi. Kakati nno munnange olw'okuba Kkungu yali ng'agenderedde okumala ennaku 2 zokka ku Buyoozi, yatuulira ddala bukonge buli Ndawula bwe yatuula eri ewalala. Mwana wattu obaka bw'otongo bw'atuula ku mimwa, naguno gujjwa munnange tavangako, kyewuunyisa nnyo n'abantu. Era olugendo olwo munnange leero olw'okujja kw'ab'empeewo mu Buganda
kijje ow'omu bubiro ye yagamba nti ababempeewo ababereberye mu Buganda mbu bajja basatu mbu kwaliko Kkungu, kwaliko Kaddu, Kibirango, Kijje. Mbu abooluganda babasatu okujja mu Buganda mu baba Masaaba mu ne batuukira Ewanika mu Bubiro. Omwalo gweyo gwe batuukiramu, omwalo ogwo mbu ebubiro gwali guyitibwa Kibirango. Era kyova bano abempeewo batuuma erinnya Kibirango litegeeza mwalo ogwo gwe batuukiramu nga bazze Buganda. Mu Buganda batuukamu nga Ssekabaka Mutebi asooka ye yali ku Namulondo mu biseera ebyo. Okuva edda nedda abempeewo ewa Kabaka Mutebi Ekkongo gye baalanyanga okutegeeza nti oyo ye kabaka waabwe yabawa obutaka mu Buganda. Mbu n'ejjinja Kizira eriri mu nnyanja y'e Kasirye lyali lyato ly'abempeewo ery'abatambuzanga ku nnyanja. Kkungu bwe yava e Bubiro ate kwe kujja e Buyoozi najja okufuna obwami obwa Kibaale ku kabaka. Kati Kijje agamba nti ye yasigala nga yejjajja w'ekika ky'empeewo kubanga ye yasigala mu bifo we baatuukira nga bava e Masaaba. Naye erinnya Kibaale abasika ba Kkungu balinganga mwana wattu baalitumwa luvannyuma nga ligenderera okutegeeza nti omuntu ow'omu mayinja. Okitegedde ekintu ekyo kubanga mu biro ebyedda olunyolo lwabanga lungi, lwayogerwanga mu bitundu bya Buganda bingi kuba abanyolo baali bangi nga bafunzizza ebitundu ebisinga. Kati Buganda mwe yagaziira era n'ebwabwagala, ate nga olulimi olunyolo amayinja gayitibwa Mabaale. Nzikiriza nkutegeeze amannya agatuumibwa mu kika eky'empeewo. Batuuma Lubuulwa, Nadduli, Ssenkubuge, Kisekwa, Ssekamwa, Kyasi, Kittengo, Kulubya, Seryazi, Mayungwe, Kiryowa, abawala Nampiima, Nakkungu, Katana, Jiibwa, Nakamwa, Nabikolo, Buliiro, Nakyoto, Nakibirango, Nakaddu, Nakiryowa. Erinnya Nampiima nali kugambye ne Nakibirango teweebuuza ti ate eryo lyo nga tulyogeddeko kubanga yerimu kumanya g'abempeewo amakulu nno era linnya lino lyabwe kkulu nnyo ddala era abalenzi babatuuma Kajiri, Bugembe, Lukooya, Katotto, Sejjuuko, Nakajiri, Nakibungo, Namugambe. Namugambe nalyo balyagala nnyo era bannamugambe tubatumidde nnyo nammwe kubanga mbawulira nnyo bannamugambe. Erinnya liri Katotto litegeeza waliwo omuyizi gwe tuyita Katotto abeera muyizi naye nga mugezi ng'ate mutetenkanya nnyo. Ayinza n'okukwata ensolo nga tabaze kwetegekera nnyo kuyigga ng'abayizi abalala. Kyova bamuyita Katotto. Kuliko n'olugero Ssemagezi ga Katotto gamutuuza ku kitoowoolo. Batuuma erinnya Mpiima, Kaddu, Kalinda. Kibirango nno gwabanga Musambwa, gwabanga Mutimba era omusambwa ogwo nagwo batuuma erinnya lyagwo Kabanga, Masaaba, Mukona, Tuntu, Makoosi, waliwo Mayala ne Nampuuma. Erinnya lino Nampuuma n'Abakasimba balituuma. Omubala gwabwe guvuga abempeewo omubala guvuga Mpiima ne Nampiima bagenda e Kkungu. Ejjinja lino terinyeenya. Kale kankomeko wano olunaku olwaleero muli ku BMTV Africa. Nze Munabusiro Sava Bosamusi neko jange omulangira Ssuuna ate abatumidde Ssuuna Diouf omulangira wa BMTV Africa tabatumidde Alami Bulami. Kale mbasaba abeetaaga okumanya ebisingawo, abeetaaga ebitabo bye nawandiika, nammwe abagenda okuneetaaga mugereko ku mukutu gwange oguyitibwa Munabusiro n'Olulasangeye musubscribingeko mugendeeyo mutuukeeyo. Abaneetaaga ndi ku 0781599343 07 gisome bulungi 0785999343. Ebyo nno ebyafaayo byenkuwaddeko ebikwata ku kika kino eky'empeewo. Mpozi omulimu gwabwe omukulu kankalekewo nga akatalekeka obwa Kibaale. Nja kudda obwa Kibaale mbwogereko nga bwetongodde, nja kufunawo akadde kubanga omulimu gw'obwa Kibaale mukulu, anti Kibaale ye musigirewo wa Kabaka era omulimu gwakola ogwo mukulu. Owulira olugero lugamba nti mpaawo kinene kyetwala ne Kabaka ayingira omwa Kibaale n'amulamula. Kale nsiibudde, Ssaabasajja Kabaka awangaale.